asaba okuwerekera abadde gavana wa banka ya Uganda enkulu Profesa Manuel Tumusime Mutebile ku kyalo Kijuguta mu disitulikiti y'e Kabale kutandise. Obutafaananako nga bulijjo mu nkuŋŋaana ezibaddemu okumusabira n'okumuwerekera mu ngeri entongole n'okusima emirimu gy'akoledde eggwanga, leero omubiri gw'omugenzi Profesa Mutebile guleeteddwa mu kisibangirizi ewategekeddwa okusaba wakati mu bukakulizo bw'amaanyi mu kwetangira ekirwadde ekya COVID. Wabula newankubadde ng'omulambo gw'omugenzi gubaddewo tegukkiriziddwako muntu n'omu kugusemberera, era nga n'ababadde baleese ebimuli okubiteeka ku ssanduuke babadde tebakkirizibwa okuggyako aba kampuni eteeseteese okuziika okwo. Ku mukolo guno Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja Musafiri mu kibangirizi mu kukubagiza y'omu ku bakungubazi era ye mukungubazi omukulu abaddewo olwaleero mu kuwerekera omugenzi, era nga omukolo guno gwetabiddwako ebikonge mu gavumenti, baminisita n'abantu abalala mu kusaba okukulembeddwamu obulabirizi bw'e Kabale. Bw'abadde ayogerako ku mukolo guno eri abooluganda ne ku lw'abooluganda lw'omugenzi, Major General Timothy Sabiti Mutebile agambye nti bafiiriddwa omuntu abadde ow'enkizo ayambako famire mu buli mbeera. Director Manuel for his total commitment towards his work, love and support of his family members, of relatives, of friends, support to the church, to the people who deserve support. Even those he didn't know, if they had a chance to reach him, he supported them. That was great. Many people are going to remain disadvantaged because of his death. Omubaka bw'atisa aduumira Egeria Reserve Forces Lieutenant General Charles Otema Awanyi, omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF General Wilson Mbadi agambye nti UPDF efiiriddwa omuntu abadde agikwasizaako mu ntambuza y'emirimu. The late Professor Emmanuel Tumusime Mutebile served his country diligently in the economic sphere and passed on at just a time when Uganda, his family, relatives and friends needed his service and care most. He made selfless contribution towards economic development of his country and has left an indelible mark as the governor of Bank of Uganda. The UPDF family commiserate with the family, relatives and friends at this difficult moment of mourning the late Professor Emmanuel Tumusime. Mu mbeera y'emu ssentebe wa disitulikiti y'e Kabale Nelson Shanga Bashaija agambye nti bafiiriddwa omuntu abadde atandiseewo enkulaakulana mu disitulikiti, era nga waafiiridde abadde azimba ddwaliro erinayambako abakyala okuzaala ng'aliwo emmeesa ensimbi obukadde 4 era abadde yaakawaayo ensimbi obukadde busukka mu 2. Profesa Manuel Tumusime Mutebile yafa mu kiro ekyakeesa Sande ewedde. Yafiira mu ddwaliro erya Nairobi Hospital ku muliraano e Kenya. Ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Kamuli bagadde essomero lya Bupandengo Primary School okumala ebbanga lya ssabbiiti 2 okunoonyereza kukolebwe ku kyaviirako omuliro ogwakwata essomero eryo mu mirundi 2 ssabbiiti emu. Bano nga bakulembeddwamu ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Kanaakulya Ibrahimu, Kaawo wa disitulikiti eyo Peter Eresu ne poliisi be basazeewo nti baggale essomero eryo era balagidde abazadde baggyeyo abaana baabwe. Kaawo Eresu agambye nti embeera weetuuse ey'omuliro ogw'emirundi 2 mu bbanga lya ssabbiiti emu ereesewo obunkenke kwe kulagira poliisi ekole ogwayo mu bwangu abayizi baddemu okusoma. So this is going to take its part. So this school will be under a lot of security surveillance effective today and onwards. And finally, after this meeting between now up to 6, we don't expect any child in the school compound. We want to beg you to take the children to allow us to clean the school, to clean up our issues. If the students stay here, they may not teach because there are a lot of things taking place in the school. Omubaka wa Buzaaya County mu Paalamenti omuli essomero lino Martin Mugabi alaze okutya olw'omuliro ogutannategerekeka bulungi kwe guva oguzze gusaanyawo amasomero era ne yeeyama nti ensonga eno wakujanja mu Paalamenti gye bujja. Pademo n'essomero erisinga kumpi abaana abangi mu Kamere district ate ng'era liba liri ku mutindo nga likola bulungi. Kule twatulowooza nti masanyalaze kale kino kibaleka kikaali masanyalaze wateekwa okubaawo ekyendawo. Therefore tulina poliisi etuwa report tusinziiraku era tubone bwe tusobola okuyamba abaana abazaire. Abazaire awamu n'abaana n'abasomesa tugenda kubawa bweyamo. Ensonga eno tugagitaayo ku Paalamenti ku Lwokubiri era nabalemaze okwogerako ne minisita wa bikwatibiraze olw'okuboneka nti batuyamba ku nsonga eno eyatugwire.
omuliro ogwasooka ku ssomero eryo gwasaanyawo ebisulo by'abayizi ab'ekibiina ekisooka n'ekyokubiri ate ogwazzeeko ku lwokutaano gwakotta ekisulo ky'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu era ebintu by'abayizi omuli emifaliso keesi ebitabo ebitanda n'ebirala byasigala muyonga. Disitulikiti y'e Kalungu etongoza okugema abatuuze mu kitundu kino ekirwadde ekya COVID-19 nga bakozesa eddagala lya Johnson & Johnson ng'enteekateeka enegera kumala sabbiiti nnamba. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Ssaalongo Giradi Kiggundu ategeezezza nti kaweefube ono agenda kubunyisibwa mu disitulikiti yonna era agendereddwamu okugema abatuuze abatannagemwako yadde n'akatono bw'atyo kwe kusaba bannakalungu bonna beeyambisa sabbiiti eno gye bataddewo basobole okwetangira ekirwadde kino. Waliwo be baagema temunafuna kaadi zammwe ali tezibaddeeyo gyotabaddeko musomo omaliyafulo baleeseewo tugenda kulinawo kampeyini ya nnaku 7 bagenda kugema Johnson doozi etya kati bw'owulira nga tutandise jangu bakugeme kigenda kuba kya mulundi gutya naye ate gwe yafuna ddala biri ebirala tojja kino batajettinza abatagemwangako batakolanga ki 7 days naye kandanda single dose kino byokuddayo emirundi emeka gavumenti yateddemu akasente. Mu muluka gw'ekyambala okugema kutandikira ku muzikiti gw'ekyambala era ng'omukwanaganya w'abasawo b'oku byalo omuluka guno Nanyonga Maria Sekamanje asabye abasawo b'oku byalo omuluka ogwo bakoowole abatuuze bajjumbire. Abantu b'omuluka gw'ekyambala mwenna n'ebyalo ebituliraanye Kitokolo Kasebuti Nzo tutandise olwaleero okugema tutandika ku myaka 18 kati ab'omuluka gw'ekyambala tugenda kugemerako bajja wiiki eno yonna bajja kuba bagema tutandikidde wano Kyambala Mozirimu bajja kugendako ne church. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka okuziikula omufu nga tosoose kufuna lukusa nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Mu tteeka erifuga ebyobulamu ebyolukale eriyita Public Health Act teri muntu akkirizibwa kuziikula mufu nga talina lukusa oba pamiti. Omuntu ono ayagala okuziikula omufu mujja mu kifo ekimu mutwale walala alina okusooka okufuna pamiti ng'era pamiti eweebwa oyo yekka gwe bayita omusika w'omufu oyo mu mateeka okuggyako ng'omuntu omulala n'afuna ekiragiro kya kkooti ekimukkiriza okuziikula omufu naye nga guwa musango okuziikula omufu nga tolinaayo buyinza oba pamiti ekukkiriza kuziikula muntu oyo omutwale ewalala. Omukubiriza olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya mu Buganda era omukulu w'ekika ky'Ekkobe omutaka Namwama Ssaalongo Augustine Kizito Mutumba atabukidde bazzukulu ba Buganda olw'okuggwamu obuntu bulamu obutafa ku balala wamu n'omululu ogususse. Omutaka Namwama asinzidde ku kyalo Lugala mu ggombolola ya Mutubagumu Kitenga mu ssaza Bwekula mu kwabya olumbe lwa muzzukulu we Antonio Busuulu Amaswanku n'agamba nti abantu baggwereddemu ddala obuntu bulamu olw'omulugube ogususse mu bannansi. Obuntu bulamu bugenze obunafuwa ekimu ku bintu ebikola obuntu bulamu kwe kuba nti omuntu tabeera wa mululu teweerowoozaako wekka olowooza ne ku balala b'oli nabo mu buweekula newankubadde nti okola nnyo okulaba nti naawe obeerawo naye wabeerawo ebintu ebyokugabana ofaayo nnyo okulaba nti olowooza ku banno nga mbalaga obuntu bulamu bwe bugenze busereba mu ddala mu nsi yaffe kyo waliwo omuntu omukulu yaffe gavana waffe wa banka of Uganda awummule mirembe naye ze neewuunyiza naye nalabye n'abalala beewuunya nga wavuddeyo omuntu omu ow'oluganda nayimirira n'agamba tebalina wakubeera n'oyimirira n'otofaayo ku bantu balala kyokka nga gavana wa bank of Uganda abadde afuna millions 53 buli mwezi muyinza okikkiriza nti talinaako abantu bwe babeera talinaako abalese naye omukyala yakyogedde abantu tebakyafaayo abantu bafaayo ku kyabwe ekyo basobola kufuna. Omutaka Namwama era mwennyamivu olw'obulyako n'emizze emirala egyeyongedde mu ggwanga. Naye waliwo n'abali wano ayinza okubeera ng'ali ku district ng'akwata ssente eza projects bagenda kuzimba ssomero ate n'amala okusabala enjawulo eya bitundu 3 ku 10 katono banazimba ssomero liwangala litya. Ebyo byonna bitulaga tupunguuse tunaabuuse obuntu bulamu butuweddemu kati nno abakulu b'enzikiriza naffe abakulu b'ebika tuli mu kukola okulaba kuzzaawo omusingi ogwo w'obuntu bulamu abantu nga bavuga emmotoka obutaala bufuuse obutaala abantu batuteerako obutaala obwabeera nga obwa ambulance buli omu ateekako obutaala tugaba mululu gwa kika kigumu singa nange nteekako akataala n'omulala n'ateekako tunaakomawa naye ate mwana atu ne poliisi ng'etunula kazi basajja bato abapoliisi babakubya amasasi olwekyo tulina kutunula waggulu nnyo tusabe okulaba nti embeera ezo omulugube gutuggwamu.
Jjajja w'ekika ky'ekkobe omutaka kyana James Magala Muteweta asinzidde wano n'afalaasira omusika obutageza ku kuzanyira mu byabugagga by'omugenzi. Sikase ogudde mu bintu n'ebijja kwati weegendereze kyebakutaddeko kati buvunaanyizibwa ati bakuwadde kulya na kusala nsalo. Serofazi mu Bayibuli mumu bagamba nti oyo anaasesetwanga ensalosalo alina ekibonerezo ekimuweebwa. Ate bagamba nti oyo anaabonyabonya bannamwandu. Ozannya ku bannamwandu okubatiko bagamba nti gwedde ewammwe gye wava si gwe wabaleeta owulira ssebo. Bino ebintu Maswanku yakola bikolese. Tewewulira ku bintu by'Amaswanku ogwo muwunda wewulira wekka gwesimbye mu ttaka ewulira ku by'Amaswanku okoloboza ensalosalo n'ettaka ng'otunda tabeekoloti enkoba zitaliko kuyitirirana ekyo tekikola. Ye Katikkiro w'ekika ky'ekkobe omutaka Lawrence Nsereko yakuutidde bazzukulu ba Namwama okwongera okwagala ekika kyabwe bafube n'okuweerera abaana. Omukolo guno bwe gwabaddemu okwabya ennyimba ebbiri okuli olw'omugenzi Antonio Busuulwa Maswanku eyasikiddwa Joseph Mugalaasi n'olwa Anna Maria Nakakaawa eyasikiziddwa n'ababi Harriet. Abakugu mu byenjigiriza n'ebyobulamu basabye abateekerateekera eggwanga lino ne gavumenti ya kuno era n'abakozesa okufuba nnyo okussaawo embeera esobozesa okukendeeza ku muwendo gw'abakugu abaddukira mu nsi eza Bulaaya okukuba ekyeyo bannayuganda ne basigala nga beeyaguza lujjo. Bino byogeddwa abakugu abakulembeddwamu Dr. Sebagala Stephen akulira olukiiko olufuga eddwaliro lya Masaka Regional Referral Hospital bwe babadde mu council meeting eya Equator University of Science and Technology mu bitundu by'e Masaka. Dr. Sebagala agambye nti bingi ebisobola okukolebwa okukendeeza ku muwendo gw'abakugu bannayuganda abaddukira mu nsi ez'ebweru bannayuganda ne basigala nga tebalina basawo bayinza kubakolako era n'emirimu mingi ne gifa nga abakugu bannayuganda baddukidde mu nsi ez'ebweru olw'obusente obutono bwe bafuna. Abakola human resource bakimanyi. Ekisooka olina okuinterestinga abakozi bo okulaba ng'obasanyusa ate okusanyusa omuntu si kintu kinene nja kuba wejja okulabirako omuntu wamaani jja kunywa ekikopo kya caayi nekyemisana nyinza okukirya agambye kankole kakati n'ekirala ne sente entono ennyo zireeta ekizibu otunnya omusawo wa wano bakuwadde akakadde kamu gwe wasomanga naye South Africa bamuwa obukadde 18 awo tali kugamba nti in prison people just walk away. Nze ndowooza ekisinga obukulu kwongera kukkiriza nga bwe ŋŋambye nti tukkirize tukolere abantu baffe. Yaliko minisita omubeezi w'ebya tekinologiya Dr. Yoda Tumwesigye agambye nti ekirowoozo kya pulezidenti ekyokulinnyisa ensako y'abasawo kyakuyambako okukendeeza ku baddukira mu nsi ez'ebweru. Waddeyo n'agamba nomwana tetulina sente ezimala naye abasawo baffe ne sayantisi baffe katubalowoozeko akensuso ekyo tuba tulaba nomwana baleeta abana bakutuuka zino eza South Africa oba eza UK naye tulaba abasawo bagenda beeyongera ku nsako ogerageranya n'abakozi abalala kubanga kati dokita era agenda okutandikira kuba miliyoni 5. Bano era baagala gavumenti okwongera ssente mu kusomesa naddala abasawo b'amannyo n'abasawo b'ebiwanga be bagamba nti bafuuse babbula ddala ate ng'endwadde zino zeeyongera nnyo mu ggwanga. Bano basaabidde bino nga yunivasite ebbiri zokka zisomesa digiri ku mutendera gwa dental surgeon mu Uganda okuli Equator University ne Makerere University. Omutandisi wa ssettendekero wa Equator University Professor Rauf Awais nga yakiikirira Uganda mu Pakistani asabye akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza ebyawaggulu aka National Council for Higher Education okwongera ku muwendo ogwa koosi ezisomesebwa ssettendekero ono kubanga basaasaanya kinene nnyo okusomesa abaana abatono okuva mu masomo amatono ennyo ge bakkirizibwa okusomesa kaakano. Mu kiseera kino Equator University of Science and Technology ekkirizibwa okusomesa essomo amasomo 4 gokka okuli ery'abasawo b'amannyo abasawo abajjanjaba abantu wamu n'essomo lya kompyuta n'erya public administration. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Nga kilaabu za ligi y'abenywera ya Uganda Premier zeteekerateekera oluzannya olw'okuddiŋŋana olwa ligi eno olutandika omwezi ogujja ogwokubiri, kilaabu ya Arua Hero erangiridde abazannyi bapya babiri beekansizza okwongera okugumiza ttiimu eyo.
abazanyi bano ye Steven Kabuyego bafunye okuva mu kilabu ya Kyetume FC eyafufa Big League ate nga yaliko ne mu kilabu ya Mbarara City eya Uganda Premier League era azzeemu okwegatta ku mutendesi owa Arua Hill Livingstone Babazi we yakolako naye mu kilabu ezo. Omuzannyi omulala ye Musisi Faruku gwe bafunye okuva mu kilabu ya Kajansi United yafufa Big League wabula ng'era yaliko ne mu kilabu ya Vipers eya Uganda Premier League. Bano beegasse ku muzannyi omulala eyaguliddwa Ibrahim Tembo era nga bano bonna baguliddwa okuziba ebituli eby'abazannyi abavudde mu kilabu eno. Arua Hill yamazeeko oluzannyo olusooka olwa liigi mu kifo kya 5 n'obubonero 25. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mbufunze. Okusaba okwerekera abadde gavana wa banka ya Uganda enkulu Profesa Manuel Tumusime Mutebile ku kyalo Kijuguta mu disitulikiti y'e Kabale kutandise. Ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Kamuli bagadde essomero lya Bupadengo Primary School okumala sabbiiti 2 okunoonyereza kukolebwe ku kyaviiriddeko essomero eryo okukwata omuliro ogw'emirundi 2 mu bbanga lya sabbiiti emu. Disitulikiti y'e Kalungu etongozza okugema abantu mu kitundu ekyo ekirwadde kya COVID-19 ng'ekozesa eddagala erya Johnson & Johnson ng'eteekateeka enegera kumala sabbiiti nnamba. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda Omuteregga.